buli muntu yenna ng'oli ku mutimbagano kuno bambi tokoowa kwogera kubanga mu Uganda tulinamu bambi ba innocent fools abatamanyi biki bigenda mu maaso mu ggwanga, abantu abali mu buyinza bakoze ky'amaanyi okububuyaza bannayuganda n'okubasiruwaza n'okubakuumira mu butamanya. Naye ng'ate ebitongole by'okwerinda bifuulidde ddala bannayuganda abasiru n'okubabubuyaza n'okubatwalira ddala nti bo bye balaba bikyamu be batategeera. Olunaku lwajjo twabadde mu Paalamenti, Honorable omusajja omu gwe bayita Bahati akulira ebyobuyisi, simanya ye minisita w'ebyobusuubuzi mu Uganda, n'avaayo ng'ayogerera on behalf of security era ku byokwerinda by'eggwanga Uganda. N'agamba nti abo abantu abali mu byambalo bya black ebiriko akabinja ka jati nti bo tebakole gavumenti tebalinaako buyinza era tebamanyi bye bakola, babikola ku lwabwe ng'abantu era balina okuvunaanibwa ku lwabwe ng'abantu. Akabinja ako bwe kaali kaakamala okuba abantu ekawempe, Felix Kuraije yavaayo n'agamba nti ku mikutu gy'amawulire n'agamba nti akabinja ako bo nga UPDF tebakamanyi era tebakayinaako kakwate. Kyekimu n'ekitumwa Lushote yavaayo ku kamera bulungi nnyo n'agamba nti abo tebabamanyi era NTV bwe yamubuuza kwanaakakulira n'agamba nti tebamumanyi era ebyo byama byabwe tebasobola byasanguza. Mu kaseera kano amawulire ga Nile Post gafulumizza ekiwandiiko ekiva ku UPDF ng'omwogezi wa UPDF Felix Kuraije yennyini yali mu konfaminga nti akabinja ka jati bakamanyi era kakolera wansi w'ekitongole kya CMI ng'era ke kabinja akali mu UPDF akakolera wansi w'ekibinja kya CMI. Y'omu ye yavaayo nga kakakuba abantu n'agamba tebakamanyi. Era Paalamenti omusajja omu n'ayimirirayo nga sina mwogezi wa kitongole kya byakwerinda kyonna era nga tali mu security ya ggwanga yenna nga wabula ye minisita w'ebyobusuubuzi mu ggwanga Uganda, ate ye yavaayo ng'ayogera ku lwa gavumenti olw'akabinja ako n'agamba nti abakalimu tebabamanyi era bajja kuvunaanibwa ng'abantu ku bikolwa bye bali mu kukola ku bannayuganda. Kaakati wano anaasiruwazaani bwe twavuddeyo ne tuteekawo omuliro ku social media kuno ne tukuba akabinja ako akajjati ne tukambula, kaakati bavuddeyo ne bakakkiriza nti bakamanyi era kakolera wansi w'ekitongole kya CMI ekikuliraani Christopher Damulira, ngera bwe twabadde tuwogera era kivuddeyo mu mawulire nga bwe kiri nti Christopher Damulira akabinja ako kakolera wansi we. Kaakati mambi mu Uganda mulimu abantu abamu nga just oba they are innocent fools ng'ebintu ebimu tebajja bigenderako nga bajja kulaba omuntu ayimiridde ku TV ayogera ekintu balowooze nti kyekituufu kubanga TV zaffe tuzimanyi. Naye bwe twavuddeyo wano ne tusabula akabinja ako, twavuddeyo ku media kuno ne tusabula akabinja ako, kaakati bonna batandise okwogera ebitakwatagana. Ayogerera poliisi ayogera bibya, ayogerera amagye ayogera bibya, abasirikale boogera byabwe, Paalamenti eyogera byabwe, buli omu yenna ayogera ebitakwatagana kubanga bakimanyi nti nno kye bali mu kukola kigenda kuleetawo obutabanguko mu ggwanga Uganda. Bannange, security y'eggwanga Uganda, Felix Kuraije omwogezi wa UPDF, lekeraawo okulimbalimba bannayuganda n'okubabuzaabuza. Mwenna abawogerera ebitongole by'ebyokwerinda mulekeraawo okububuyaza bannayuganda kubanga si basiru, bamanyi kye boogera era balaba ebigenda mu maaso. Buli we muvaayo ne mwagala okubasiruwaza, mu wiiki emu n'okola statement singa bbiri, Felix Kuraije aviddeyo n'agamba mu kiwandiiko ky'atadde ku Nile Post nti buli avaayo yenna n'akonfambinga nti yayogera nti akabinja ako tebakamanya aleeta obujulizi you can imagine kubanga tebakiisa mu state, tebakiisa mu kiwandiiko ekitongole ekya UPDF nga kiva eri omwogezi wa UPDF, wabula yakola statement ezo ku social media. Kaakati akulaga nti abyewaka naye teyabyogerako. Bannanga amawulire gatereka, Felix Kuraije amawulire gatereka, mulekerawo okulowooza nti bannayuganda basiru tebategeera. Security y'eggwanga Uganda, bannange UPDF, mu UPDF temukyalimu bantu bali patriotic nga balaba ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nti bikyamu. Kyemugamba UPDF yonna yawambibwa nti temulimu basirikale yadde bannamagye abasobola okulaba nti ebintu ebikolebwa ku bannayuganda mu butuufu bikyamu. Felix Kuraije, I want to ask this question. When is NRM break the laws of Uganda? NRM emenya ddi ku mateeka g'eggwanga Uganda kubanga tulaba nti nno buli kaseera mugamba nti nabo opposition be bamenya amateeka nga n'akabinja kennyini kemuteeka mu bantu okuba abantu okubatta okubamenya amagulu tekali mu ssemateeka w'eggwanga Uganda, tekayina yadde olukusa olw'operatinga mu ggwanga Uganda, naye mukakozesa lwakuba muyina obuyinza mweterawo obubinja bwammwe. Akabinja ako katondebwawo mu 2000 nti kagenda kulwanyisa kkoni mu mambuka ga Northern Uganda. Kaakati bannanga akabinja ako kaba katondebwawo mu biseera ebyo nakati kko n'akyaliwo era kakola ki mu kawempe, kakola ki mu kutulu
okutulugunya abalonzi ekawempe kakola ki mu kalulu k'ekawempe era akabinja ako muvuddeyo ne mukonfaminga nti kabinja kammwe era kakolera ddala mu UPDF era kabinja ka UPDF nga kali wansi w'ekitongole kya CMI ekikuliraani Christopher Damulira. Okitegeera kati buli muntu yenna ali wano ku social media ng'oyogera omanyi bajja wano ne batumalamu amaanyi ne bakomentinga mwe mukola gwa kwasama naye njagala mbategeeze nti bye twasama babiwulira era babiraba yensonga lwaki omwana ne bw'ayasama ng'ali eyo wansi mu nsokoolo banguwa okumugjayo mu ddakiika budakiika okumusirisa n'okutiisatiisa abandi badde bavaayo okwogera ensonga zino naye nga bwe bagamba nti omuliro gukutte mu Kampala kumpi ne CPS awo tebalina maanyi gagenda kuzikiza muliro awo njagala mumanya amaanyi g'abantu n'abantu kiki kye baba basobola okuteekawo singa baba basobodde okubuusa abantu abalala. Bannange nalabye omusajja ku NBS ng'ayogera ng'alagira ddala nti no NUP be bantu abamenyi b'amateeka abakyasinze era be batagoberera amateeka. Njagala okubuuza omusajja oyo simanya ye muhwezi simanya SSP muhwezi Constitution y'eggwanga Uganda NRM yamenya Constitution y'eggwanga Uganda era yagikuba wansi n'egibetenta tekyayina makulu. Etteeka eribayamba lye mukozesa okutulugunya bannansi etteeka eritabayamba lye mumenya. Etteeka eribayamba lye mukozesa okutulugunya bannansi etteeka eritabayamba lye mumenya. Teriyo ggwanga liyinza kuba nga teritambulira ku mateeka ng'abafuzi abali mu buyinza bw'eggwanga Uganda tebatambulira ku mateeka bamenya mamenye ne mulowooza nti n'eggwanga ligenda kukwasisa amateeka. Okitegeera oba toyina lukusa lonna lukwasisa amateeka nga ggwe amateeka ago ate g'ogamenya nti amateeka g'eggwanga Uganda kati galina sayidi emu yokka gye gakolako sayidi endala tegagikolako naye nga bwe weetegereza gavumenti eyo eyimiriddewo yonna ebintu by'okola byonna bya bumenyi bw'amateeka. Okitegeera n'obubinja obwo bwennyini bwe batondawo mu UPDF bwonna bwa bumenyi bw'amateeka akina jati akina SFC akina biki bwonna bwa bumenyi bw'amateeka tebuulina we buwandiikibwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Kaakati kiba kyangu nnyo okurecruitinga ebiyaayi ebiva mu ziggete ez'enjawulo ne babiteeka mu bubinja obwo kubanga nti ne bwe kinaakola ebikolobero temulina we mugenda kitresingira tekiwandiikiddwa yadde mu UPDF tekirina yadde ennamba mu UPDF n'amanya gakyo tegaliyo yadde mu bitabo bya UPDF. Kyovola abakwata ebyana ebikozi by'ebikolobero ng'olwedde birina emisango nga criminals ne babiteeka mu bubinja obwo ne bitandika okutulugunya bannansi. Naye kambabuulire bantu mmwe ab'ebyokwerinda eddoboozi ly'abantu abatawulirwa ebeera violence. Bannayuganda bwe balisituka ne batandika okukola violence mu ggwanga Uganda wallahi mugenda kukyejjusa kubanga ekintu kye muli mu kuzimba mu ggwanga Uganda muli mu kuleetawo obutabanguko mu ggwanga Uganda. Eddoboozi ly'abantu abatawulirwa ebeera violence kubanga violence ndowooza gye mujja okuwulira bwe twogera ebigambo bino nga bagamba okuma mu bantu omuliro naye ng'ebikolwa byammwe wallahi bye bikuma omuliro mu bannayuganda n'okubaleetera okuba nga beekyawa okusituka okutandika okubakolako ng'obuyinza bwabwe bo ng'abantu bwe bulagira kubanga tebakyalina mbuga z'amateeka zonna mwe bagenda batwala kubavunaana. Mumenya amateeka nga bwe mwagala mu amateeka tegabakwatako kubanga osanga omuntu abbye biliyoni nkaaga mu Bank of Uganda ne bamuwa bbeiro mu nnaku 2 nadde ewaka n'atuula n'alya n'abaana be omuntu agamba lwaki onzibye oyo ne bamusindika kwa limanda okuvundira mu kkomera era mbwaliddemu mu nsi y'olukwe. Kaakati awo n'ogamba mbu eyo ensi ekyalimu amateeka aga amateeka gaba tegakyakola kubanga teri nsi ng'erimu amateeka nti gakola group of people abasigadde tegabakolako eyo nebeera nga nsi era nebeera nti ejja kutambula ekomekereze bwetyo.